kitebe kyabwe ekijja wagenda olwaleero bayise basatu General Kaguta Museveni ne bayita ani ono munnamawulire Kasibante waliwo ne munnamateeka bali basatu ne munnamateeka then enkya Nandala Mafaabi ne Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa NUP bagenda okulaba nti munange bagenda enkya ku lwokusatu leero waliyo basatu enkya babiri so mukitegedde Wanji Sebo Wanji kulamusiza Seruganda nange Sebo bampitiza akamutyaba munakibiina kya National Unity Platform tubulanganye tubadde mu nsonga ya mikono kituufu omanye omusajja yagenda n'ayogera ebitakwatagana mbu Nuupu talina mikono nga ne Katumba oyo yagiweza ne tutabuluka ne twesogga ebyalo byonna abantu baffe ne tubaleeta ne tugibapiika ku Lwomukaaga ne tugibapiika ku Sande n'egyo ku Mande twagibongedde okutuusa bagenda kimala tebali kiddamu okusookera ddala munnange byannaku erudda ate ng'eddala yasanyu nti tuyingidde wiiki ey'okubiri nga bwe nagamba okuwa update ekwatagana n'amasomero abasomesa bakyali mu krediimo ekyewunyisa ekyennyamiza UNEB ne Ministry of Education bafulumiza enteekateeka mbu okutandika nga 10 abaana b'essomero batandika okwetegekera ebigezo ne PLO ne bafulumya enteekateeka kyokka ng'omwana w'omunaku ow'omu kyalo gwampuliriza ku masomero ga gavumenti wiiki akutte yakubiri tasoma kyokka bali bafulumya enteekateeka ya bigezo gwanga kiri lwe tuli mu Seruganda osobola okuteekateeka ebigezo ng'abaana bale tebasoma nedda wabiwudde UNEB yafulumiza enteekateeka z'ebigezo nabiwulidde Sebo kyokka kati wiiki yakubiri abaana tebannadda ku ssomero kyokka oli yafulumya enteekateeka za bigezo lino eggwanga kyova olaba nange lyetaaga kukyusa eryo n'oggulira embadde eggwanga lya bulumi ddala emaliza nayo Sebo egguli erikwatagana n'okubanga ku lwokusatu oluvannyuma lw'okubeera nga twataataganyiziddwa mwami byabakama nga yeekobanye ne gavumenti olwokusatu omuganda agamba kyakutokota nga si kisaanikire omwagala w'abangi Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yeewandiisa essaawa zijja kuba 8 bwe tumaliriza tukumbe nga twolekera Nateete ku kisaawe wafunda waliwo obuzibu bwawo olw'okuba wafunda nese tulina kye tukola oba osindikiza nakyemalira ebyofeesinga nolwekyo olunaku jakola kusatu ekironyi kigwena amenvu nzayiza akamutyaba yenjogedde byange si bibyo si bya paalo nyini ali independent ze mutyaba ayiza akabeera bulungi kale tweyanza nnyo tweyanzege mugande wange Mutyaba Isaac byogedde tebiina buzibu oyogedde kyowagira ne gye bagenda okubeera mpozi nga omanyi kyoyogedde ekikyamu Wanji sembayo by the way tugende maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze suna mbakazi wano mje bali Sebo nawe gye bali Sebo amawulire gali waffe eno era tuliye ntuwulira bizindaalo batukunga genda Kololo mugende mukulembeze gyali General Kaguta Museveni benne kisinga otuluma kwe kutukunga nga batugamba mujje eriyo okulya mujje mulinye bubbaasi eriyo okulya ne tubuuza ni kati awo tutuuse batukunganyiza ku bukyere era okuliisa omuntu si kibi si kibi naye eggwanga lino mujereze nnyo okuliisa omuntu nobeeranga n'omuntu omubalira ku kulya buli kyokka kye kyamakulu ky'omubalira gavumenti naye tulinga tweyanzenge omuntu wakuyita ku mukolo nti nkuyise ku mukolo okulya ebyokulya n'ebyokunywa Sebo eyo paati nnene oli n'akuyita ku mukolo n'atakuwa yadde ak'okulya banange muyinza okukkuluma muyinza okukolokota emimiro so mu mbeera yonna kati ogenda kunzikiriza ojja kunzikiriza amasimu mwebale nnyo abasigadde mujja kunfuna lunaku lwanca weeyongera okumanya mu programu entanda ku makya akutuusibwako Queen's Park Schools esisa Ngongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'Ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubire ku 075 177 235. Mukulu Byabakama yabuuziddwa nti kati abalala we bajja munaabongera akadde nategeeza n'agamba nti sofa ennaku 2 zimala ku lwabo abaliwo wabula we beeyongerako
ekyo nno kyekyampadde ne kingamba nti osanga n'abalala bakyajja bakatumba oye baani abalala bonna osanga nabo munnange nti bakyajja nti basobola okwongerayo ennaku naye nga sofa 5 bebakofamingiddwa babasasudde ssente ne babuulira n'ebbaluwa n'ategeeza n'agamba tebaagala bantu bangi kugenda eri temutawaana emmotoka terina kusukkamu emmotoka zirina kuba 2 waba nti Kyagulanyi Ssentamu oba Nandala Mafabi yagenda okupiikingayo alina kuba mu mmotoka 2 ezitasukka bantu 10 nga be bazirimu Gifahadi obitegedde ebigambo bino aba bodaboda temusala aba taxi temusala ab'emmotoka z'obuyonjo temusala okuggyako abalina zi sitiika era nga twakitegedde nti akalulu kajja kubeera awo ne munnamawulire atalina kaadi tosala kakati General Museveni pulezidenti w'eggwanga lya Uganda wanaava okugjayo empapula omukonfamingira ddala ajja kutambula paka wali Kololo Independence Ground agenda awo asinkane abantu be abalonzi bannayuganda ffenna atusinkaniraawo Mabirizi simanyi saategeddewo wagenda kulaba nti wavaawo walaga ne Kasiba nti saategedde wabula olunaku lw'enkya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu principal president w'NUP wanaava wali ekigo okupiikingayo ajja kukwata ekkubo agende ennatete ku kisaawe wabula Lusoke yakutegeeza nakugamba teri fujjo n'eggaali baaziweze eggaali ntera ziraba nnyo mu bayimbi aliyeni ani omulala awo King Saha Palaso omanyi bavubuka bannange bonna n'abalala otulabe eggaali kati eggaali zawereddwa ku parties ez'enjawulo zonna si ya NUP si ya Alien Skin si ya Gaza Fiki Gaza n'abalala mwena amagaali baagaweze mu ngeri emu oba endala baabalabudde nze ngenze walala ebisigadde byonna saawa 4 lukungu nno kwajja ali ku Pal FM kiboko yabazifuna ali ku Pal FM ali kukulali omuntu wa bulijjo ampuliriza zikizam nange tutambula mpola tusookako munda mu ggwanga lya America wenvaako mu America nyangendako munda mu ggwanga erya North Korea wenva mu North Korea ngende mu Palestine tujja kusulikirawo ampuliriza munda mu ggwanga erya Iran ampuliriza munda mu ggwanga lya Iran tugenda okulaba nti munange tusulikira Netanyahu nga mukadde naye se bamusiga naye eddagala nadde obuto nga munangagwa ali ku Pal FM munange ali kukulali omuntu wa bulijjo omusajja mu America njagala nkulage ejjoogo erya America era Iran evuddeyo negamba nedda ekimala America emanyidde buli pati yonna America evuddeyo negamba nti eri mu kuteekateeka mulundi mulala si gwe gusoose eteekateeka omulundi omundi oba omulala okuteeka sanctions oba envumbo ku ICC International Criminal Court bateekako envumbo abagikulembera n'abaweerezaamu lwaki olw'ensonga eryemu ulira akamanyiro omwaka oguwedde tujjukira mwagamba Netanyahu Benjamin and you've guarantee bajje mu ICC balabikeko olw'okutta abantu mu Gaza lwaki mwabateeka mu ICC lwaki mwabayita eyo ye America Trump munange yoyo kati nali ku Pal FM amawanga amanyi gavuddeyo googera gagamba America tukoye ejjogolyo America tukoye okulaba nti munange otumanyira mu mbeera yonna tukoye okutumanyira weebereremu kyova olaba nga twagala okukuba Kayima Muzamiro America bamugamba kyova olaba nga twagala okukuba olw'ensonga nti ejjogo olina lingi nnyo akamanyiro otaddemu kangi nnyo olina ebizibu America ebikumala America sooka omalirize ebizibu byo oluvannyuma
olyoka ojje ku byaffe naffe otukoleko naye ekimala America maliriza ebibyo ngenze mu North Korea musajja Kim Jong-un olwakadde n'asonyiwa sijja gaziya Kim Jong-un president wa ggwanga lya North Korea ono yasikira entebe era nga muwala we yatunuuliddwa kuba talina mwana mulenzi wabula ensonda zaalaga 2022 nti ono Kim Jong-un ayinayo omulenzi naye amuterese naye ensonda zitulaga nti omuko talina mwana wa bulenzi wabula atambula n'omwana ow'obuwala era gwalaga ensi yonna ategeeza agamba nti mmwe Bamerika mmwe n'ensi yonna mukkirize mbategeeze bino sigenda kulekeraawo we will never give up nuclear power and will continue to strengthen it. Bamuwandikidde ebbaluwa bamugamba Kim Jong-un beera ng'olekera okuproducinga nuclear tumukooyi ekimala yabagambye sigenda kumala sigenda kulekeraawo byemukola byonna mubikole sigenda kulekeraawo okuproducinga nuclear era ndiredde okukwatagana n'amawanga amala gonna agagala okukola nuclear nga supplying uranium kubanga muyina mu bungi muyina mu bujjuvu muyina mu butongole mu mbeera yonna sigenda kuteeka bikola wansi era n'abagamba on top of that uliriza Kim bano balina Kim North Korea Russia China Iran amawanga ana gattako buyindi balina ekibalo kye babala mu North Korea kansooke ndikuwe Kim Jong-un avudde yategeeza agamba nti I'm acquiring a new secret weapon ndi mu kukola ekyokulwanyisa kinnamuzisa ekyokulwanyisa eky'amaanyi kye mutamanyi kye ngenda okubalaga kye ngenda okubagamba eyo North Korea Iran sabbiiti eno yennyini yafulumizza omuzinga gwa intercontinental ballistic missile ali ku Pale FM n'amugamba guno omuzinga gw'emproducinze gw'enfulumizza Iran yagamba oli Kim ali mu ettanaba kulangira kikyafulumizza omuyirani yafulumizza nteeza n'agamba nti nkirese ICBM n'akireeta n'abagamba gusobola okukuba mu ggwanga lino Uganda ne guva mu Uganda ne gugenda ne gukuba mu Kenya ne guva mu Kenya ne gukuba munda mu ggwanga lya Tanzania for example ne guva mu Tanzania ne guddayo mu Iran kati yamugambye nti America buli omu atunuliza America kyembadde njagala olabe America ngenda mpola guno omuzinga gusobola okukuba paka mu ggwanga lyo gusobola otuuka mu ggwanga lyo Iran Russia Vladimir Putin yafulumizza omuzinga juzi n'abagamba bagamba nti guno tegumanyi oreshiniki guno tegumanyi gwa nuclear tegumanyi oreshiniki gusobola okuba obwokulwanyisa bwammwe bwonna nanti mbadde mugamba oreshiniki ye y'amaanyi mu nsi yonna kati yaleese ogutamanyi oreshiniki gusobola okuba bwonna bwe mulina that is Russia China n'ebyabadde mu Europe mu America mu Bungereza ebya cyber attack abasajja bagamba abamu bagamba nti China yakitaddemu omukono China yakibaddemu tekinologiya China ye wagenda okutambulira China wagenda okutambulira era ekya China kijja bunambiro gana amawanga ana kati ebulayo eggwanga erya buyindi eribede mu mawanga ageegwanyiza okuba Amerika buli omu agenda producing ekyokulwanyisa ekisobola okuba ali ku Pale FM buli omu agenda akuba ekyokulwanyisa kyonna ekyenjawulo mu mbeera yonna bagamba tujja kuba Russia China North Korea Iran buyindi
baagala kuba ampuliza ggwanga lya Amerika. Kati nali ku Pal FM ali kukola ly'omuntu wa bulijjo. North Korea amugambye nkireeta weebereremu weegendereze tugende mpola. Ebyo bitadde wabbali wabula wakati nga bwebunkenke era obw'amaanyi ddala n'akazito akateeddwa ku ggwanga erya Amerika. Era ennaku zino simanyi oba okiraba nti Amerika ebyokulwanyisa tefulumya nnyo bino byebadde egabaaga ba Ukraine yakoma okumuwa temalagga olw'ensonga ekimanyi ekiddako abasajja bali mu kumubala, abasajja baagala kumukuba ate abaagala okumukuba naye abatya kyekituufu abatya akimanyi kye basobola okukola. Basajja ba Russia, basajja ba China, basajja ba North Korea, basajja ba Yindi, musajja mu Iran. Ate si be bokka baagala kuba ggwanga lya Amerika. Katugende mpola mpola. Ekyo kitegedde. Genda mu Iran. Iran bagenda bano banyweza bondi. Iran ne Russia waliwo omukka ogenda oguyinza okufuluma anytime. Ne Iran n'owogiraba nga yo esirise ebigenda maaso mu kata byonna ebiraba naye ekimanyi ekigenda okuddako gye bali ekigenda okubaddirira baagala kumukuba omuyirani ampuliza baagala kumugjawo omuyirani. Ayatollah Ali Khamenei agambe y'ensonga nze ngimanyi ekyo nze nkimanyi mwagala kunkuba mwagala kunzijjawo mu mbeera yonna. Kakati kye bakoze neera bayina endagaano ze basayininzeeko. Iran and Russia have agreed to build new nuclear power plant. Russia will construct 80 plants in total in Iran. Russia ne Iran bagenda kuzimba nuclear omulala bamulina kati bagala kukola owawamu. Bana basajja mpuliza bagala kukola nuclear owawamu. Power plant ezitali emu, ezitali bbiri, ezitali ssatu, ezitali nnya. Waki Russia ekoze kino ezimba mu Iran? Russia enoonya engeri gyekuba mu Amerika tegiraba. Russia banoonya engeri gye bawutulamu Amerika tebagiraba. Kye balina okukola kwetega Amerika ebategulule Russia ekube. Ekibalo okitegedde mwana wange. Kati alina okwetega Amerika eri omulabe wa Amerika aliko essaawa zino. Omulabe wa Amerika aliko essaawa zino omusajja mu Iran yeefudde ekizibu. Kati Russia alina okukwata ekkuba ampuliza agende mu ggwanga erya Iran yeetegere eyo ateekereyo zi nuclear power plant agambye agenda kukolayo 8. Ateekeyo nuclear power plant yamuwadde edda ne uranium ayingira enkya n'eggulu. Kati Amerika jangu ozikube nga n'okulangira yangira nti zino zange. Olaba amagezi Iran gereese nti kati kankole nuclear mukole nga mukolera mu linnya lya Russia. Buli wokuba oba okuba ebya Russia. Russia weekulumba n'ekukuba tonnenya. Kati Russia naye wejjoviira yeegamba nedefendinga. Era batadde emikono ku ndagaano anytime Iran yamwayingira mu ggwanga erya Iran bagamba tujja kukuba era tugenda kumukola abeerewo. Kati ono Iran kyawaliriziddwa nkujjukiza nti omusajja ali munda mu ggwanga basajja ba Mossad bategeeza abasajja Abaisirairi n'abasajja ba Amerika bagamba nti kasita mutakuba Iran mwaka guno 2025 we mutakuba Iran 2025 we mutakuba ggwanga lya Iran 2025 Iran egenda fuuka super power ne Russia mu nuclear. Iran mugiveeko ali ku Pal FM babagamba Iran mugyesonyiwe mugite kye muyina okukola kiri kimu mukube eggwanga mutule eggwanga erya Iran before 2025 kasita gwako muwedde
okusinzira ku kye baalaba mu Iran mu nuclear ali wansi. I told you my brother my sister taata wange ampuliriza nakugamba Iran ebitundu 9 ku 10 ku buli kyalo gomanyi Tehran yokka mu Iran ebitundu 9 ku 10 ku buli kyalo kuliko nuclear. Bayina nuclear ali ku Pale FM ampuliriza bayina nuclear basajja ba Iran era bagamba tumulina tujja kubeera naye tujja kumukozesa oyo nno kati kitegeeza nti Amerika waba wakuba busamambiro balumba omusajja balumba Gaddafi we bali bamujjako nga bawamba ebyokulwanyisa bye n'abagamba nti ebyo bye muwambye ate nga yali mutuufu ebyo bye mututte kiringa nga onayanike mwanyi wabweru n'omala n'ozaanula yakawungeezi kati obusigalira wabweru obugenze mayinja mu bisubi bwe mututte bye bakulonsa bye muwambye nkyayina bingi kati ariko Pale FM gwanga lya Iran kati bakoze n'endagaano ne Russia agenda kukwata ekubonera mu butongole ayingire eggwanga erya Iran akolereyo nuclear ow'amaanyi ddala ate tolowooza nti nuclear yekka yaliyo bayina bingi ebyokulwanyisa ebyenjawulo defense systems ez'enjawulo bazirina bano abasajja na Swift tuli fena kakati nno abasajja beeteefuteefu abasajja bakitegedde nti omulabe waabwe ali omu yekka mu Amerika ono Isirayiri ali mu nkwawa za Amerika omulabe mu Amerika tunafuya Amerika nga naye bwakitukola tunafuya Amerika ono ajja kunafuwa kati nno yembeera eri awo ampuliriza North Korea okoze ki gaagano gaakagwawo. North Korea has unveiled a new drone, the Sit Byol. The Sit Byol 4, similar to the US Global Hawk. Ayomujimanyi ya Amerika gyebadde egamba nti y'amaanyi nnyo ginoonyeekawo ku internet yo nabo omaze okuyiza programu eno Global Hawk. Ekigambo Hawk kiri HAWK. W mukyala wange yangamba nti kiri W nti kiri W anti musomesa W. Kakati ali ku Pale FM ali kukulira omuntu wa bulijjo abasajja North Korea esabuukuludde ennyonyi yennyini photocopy bali bakuwaddeko akapapula agenda okole photocopy ekiri kuno nga kyekirina kuno North Korea si kyekino kyeyagambye okusabuukulula si kyekino naye bino gye biraga bino gye binaggwera omusajja amugamba toddamu kukola nuclear kati akola byakulwanyisa bimufaanana. That is North Korea. Kim Jong-un ali ku Pale FM gye binaggwera olingamba gye binaggwera ampulisa olingamba kakati byongo bitadde wabbali Iran ogitegedde tugendeko mu Palestine nkulage ekibalo ekiri awo. 1 ekisooka Gulf countries n'abawalabu bonna abalala bayisiza resolution bano bakyakalambidde abamu bakyakalambidde bagamba Misiri yavayo nebatega akakodyo wano wetugenda okulaba baani abaswavu nebagamba nebateza nebagamba tukole ejje eryawamu eriringa erya NATO tukole NATO mu Middle East NATO style Arab Defense Force era nga bagala okulaba nti nange bagituuma NATO style Arab Defense Force nti amawanga agamu ag'Abawarabu gakiganye era wano ekituufu kiri nti we bakola NATO style Arab Defense Force ne bagikola
America Israeli kaweddemu era America erina okulwana ennyo America erina okulwana ennyo kino kireme kubaawo Obuwalabu bwe bayeegasse Buwalabu olwo bwe bayeegasse mu butongole buli ayingiramu babeera beegasse Misiri Egypt Abdul Fattah al-Sisi ye president waayo yabagamba nti nze ndi ready okubawa abajaasi 2,000 egitandikirwako 2,000 giyingire omwo mu NATO style defense force Arab defense force njibawe era ng'asaba omusajja omutake yababeera namba 2 mu kuleeta abasirikale n'asaba ne mukwano gwe omusajja Omuyirani n'amugamba naye kasita basatu tunaavaayo Irani yabagamba mukanye bye mukanya nze ndi ready wabula muli bannanfuusa abasinga abali mu meeting ze mutuddemu kati amawanga agasinga Jigavideo ni gagamba Palestine gwanga tukkirize Palestine lifuuke gwanga eryetongodde Belgium emaze okikoonamu Bufaransa yeyunze ku Canada yeyunze ku Bungereza yeyunze ku Australia oba Austria egyeyunzeeko bagamba Palestine lifuuke gwanga statement ya Russia ku nsonga eno ategeeza agamba nti ffe twagala mirembe two-state solution mu kikole kiggwe otherwise tetuyina lugendo oyo musajja mu Russia wabula nkugambye ku NATO eri ey'Abawarabu gye baagala okukola Ayatollah ajogeddeko abagambye eyo NATO y'Abawarabu gye mwagala okukola olunaku lwajjo Trump yatadde ku Twitter ye ng'alina amawanga ga Buwarabu gaayise omuli Misiri omuli Turkey tebana bakonfaminga nti bagenda omuli Qatar omuli UAE omuli Jordan yabayise bagenda ku meetinga wakati nga naye yaleeta ekiteeso ky'okukola NATO mu Middle East mwali baamuyise Irani abalabudde bagamba mwegendereze Irani agamba nze nakula ebintu sibipapira NATO Arabu sibipapira ebintu mwegendereze nnyo mawanga mmwe wemuba mu decidinga wemuba musalawo omanyi Ayatollah 1 emyaka gikoze 2 family enwanyi 3 amagezi agalina naturally waliwo ge bayita amagezi amazaale ono Mungu yagamuwa kyova olabanga bamunoonya bamunoonya wonna tebamulaba Ayatollah Ali Khamenei ye supreme leader wagwanga munange ali ku Palo FM ya Iran lwaki sikuleka yomba kabayombe lwaki tetukoma wano tujja tandikirawo enkya insha Allah obudde bungamba nti enalime wagonda amalana nnyuka era nzikiriza nkome wano olunaku olw'enkya insha Allah Mukama Katonda wanaba yagadde tujja kutandikirawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.